Lino ly'ekkolero ly'Abachina erimanyiddwa nga China Steel Uganda Limited eribadde lizimbibwa essanga mu ggombolola y'Egombe mu munisipaali y'e Nansana erimenyeddwa abannema. Ekkolero lino libadde likola mitayimbwa kossa ebyuma ebirala. Ekkolero lino okumenyebwa bagamba nti ebadde mu lutobazi ekimenya amateeka. Obwedde okumenya kugenda mu maaso nga bannannyini ekkolero lino beetala. N'ebyuma ebibadde bikozesebwa mu kuzimba ekkolero lino nabyo bibuyeddwa. Abatuuze b'essanga basanyukidde ekyannema okumenya ekkolero lino nga bagamba babadde basusse okuboononera ebintu byabwe nga kw'otadde n'enzizi zaabwe. Basajja bano bajja ne bazimba muno kigeza ffe awadde oluzzi tuba tetukyafunamu oluzzi baba luggaliddeyo tetukyasobola kufuna mazzi gaki gaawo. Kigeza nti wali waggulu waliwo oluzzi naye oluzzi baaluziba mu kuluziba kigeza bwe baaluggalirayo naye kati bangi baali bafuna amazzi naye kati abamu tebakyafuna mazzi. Tuteranga kulaba ku TV naye nga bakola ku bantu abawansi nga babayisawo babamenya amayumba gaabwe naye leero ziringa bakutte ekyenyanja enene. Bano Abachina babakutte ku muntu omunene zibayisiza obubi kati tugeza kufuna obwenkanya. William Zirubuulu ayogerera ekitongole kinnema agamba Abachina bano bagenda kutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe olw'okutyoboola obutonde bw'ensi. Tutandikiddewo okweteekateeka abantu bano tubatwale mu kkooti kubanga kimenya amateeka okutyoboola olutobazi ng'ozimbamu oba ng'oteekamu ekintu ekirala kyonna. Nnema egamba yakugenda mu maaso n'okukola ebikwekweto naddala abazimba mu ntobazi. Asfa Nanvuma, agafeeyo ku Spark TV.